dola zirina ziri wano pawundi oli mu pawundi mmeka taata? ono dola ono pawundi ono shiringi. Ku bimu ebiri mu kwogeza abamu obwama ku mwana mulenzi munnange ateekingisa engeri gy'alazeemu kaawa ettabbu mu katambi ngambye bannange, naye nga ngenda kubeera nga mbikutuusaako ku mwana mulenzi ono munnange ateekingisa ate nga munnange simayiro ya Eddie Kenzo ebadde munnange ate essa abantu wali ku mukutu ogwa TikTok nkugambye, era nga akatambi ako kakyagenda mu maaso okutwedinga. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate nokusubscribinga ate nga ye mwana mulenzi munnange ate Palaso ali mu kushutinga munnange ate vidiyo ya Moke. Bampitegemera nti nsinza kujamina nti Yugi kansuke nkutegeezeko akatambi kano ak'omwana mulenzi munnange ateekingisa nkugambye wali abadde agoyenga crazy mu katambi wali munnange. Era nga ku update ebadde etambula ku mwana mulenzi ono jjukira nti nno yali yavaayoko emabegako awo n'ategeka munnange ate concert era nga ebadde ekyayogeza munnange ate abamu obwama nti mwana mulenzi munnange ateekingisa azeemu munnange ate n'ategeka concert ekinaabeera eyo luli baali bantu bayitirivu nnyo munnange nga tolina nawossa kigere ate ku mulundi guno munnange ate kinaabeera kitya. Jjukira nti nno mwana mulenzi ono ku nnyimba ezikyakutte munnange ate omubabiro nga akamwanyi kosa ate TikTok life kosa munnange ate n'ennyimba endala nnyingi nnyo munnange zikyakutte omubabiro munnange ku mwana mulenzi ono omuyimbi munnange ate Kingisa. Kaakati nno bamubuukinga munnange esayidi eno emisana n'ekiro era nga boogezaawo okulaba abadde nga nno ali ku set munnange ng'alina gy'alaga naye abadde agoyinga mukaawo crazy mu katambi era nga bw'okalaba awo ne Mark ghetto speaker mu background kibadde bulala nnyo. Ondabye Nya yenze kabaka yegwe bye bichodowe yegwe Mr. Lugogoma dola zirina ziri wano pawundi oli mu pawundi mmeka taata? ono dola ono pawundi ono shiringi. Ready to serve, you don't know. Pick up on yourself. Yes man. Customer yangu tukaeleje wananyeza yangu tukaeleje wananyeza nero Jesus Manasta byebyo nno munnange ate biri mu kutambula ku mwana mulenzi munnange ate Kingisa esayidi eyo era nga bwentyo bwe mukyekinzeeko. Kakati nno wali mwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo koza ate n'omukyala Nyamutolo wali beekoze ebintu munnange bakira obwedda wali Eddie Kenzo ng'ali mu kusimayiringa wali nga munnange ate bwe yeetegereza munnange ate bambi ng'ali ne mukyala we Fiona omukyala Fiona Nyamutolo era nga boogezako kulaba akatambi ako. Simayiro nno ebadde eri mu kwogeza abamu obwama wali nti oba kati bali mu kunyumya ki munnange era nga boogezako munnange ate okulaba. Kakati nno omwana mulenzi munnange ate Palaso ali mu kushutinga munnange ate vidiyo ya Moke era ng'avuddeyo ku wali n'agamba nti vidiyo egenda kubeera nga efuluma munnange essaawa yonna esayidi eyo era ng'ojja kuba ng'ogiraba ate wali ajja kuba ng'agiwanikayo munnange ate ku mukutu ogwa YouTube esayidi eyo naye nga twasembyeyo wali okulaba nga omwana mulenzi ono nga ali munnange ate Netherlands yabaddeyoko ne show eyabadde ey'amaanyi ennyo wali mu Amsterdam Quiet Party kyatambwidde ddala munnange ate bulungi nnyo okukamalako obumazi naye nga mwana mulenzi munnange ate Palaso bw'atyo munnange ate bw'ali mu kulaga esayidi eyo agavaayo era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate
ku mwana mulenzi ono Paalaso. Okay, bwe nti bwe nkoze kakasa nti no video gimpeera like kusati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.